Gibadde Miranga nakwazirana ku kyalo Kiyola Nakisunga mu kuziika abantu ababiri abaafiira mu kabenje ku lunaku lwa Sande nga bwe twakulaga mawulire gaffe Agataliiko nfuufu era nga baafiiramu kwaliko Kiwanuka Kenneth ne Mutyaba Ronald nga bano bonna baziikiddwa ku kyalo kyekimu. Batuyambe batuterereze ki oluguudo batuterewo hamps ekyokubiri nti wansi wano mmotoka bw'eba erinnya bweti okuva eno wansi ku luno olw'ekatente tolengera kifeeri duukirire gavumenti naye tukwatizeeko bannange kubo badde baali tukolera tetuganye kubo ddungi naye bidduka nnyo batuterewo ka ampu mu kkubo va ku byaka ampu twagala hampu ennene bateekewo ampu ennene ka ampu tekagasa twagala hampu ennene bayanguyirize omulimu guno tusobole okutaasobola mu bwaki bw'abantu. Yakulembeddemu okusaba Reverend Bikumbi Stephen nga mubuulizi wa Kiyola Church of Uganda avumiridde baddereeva abavugisa ekimama era n'asaba abakungubazi okudda eri Katonda kubanga tamanyi lunaku ki lwe bagenda kufa. Kubanga gy'ogenda teri kuteesa teri magezi teri kukola mulimo gwonna. Ye atwala ebidduka ku luguudo lw'e Katosi asabye abavuzi b'ebidduka okuvuga nga beegendereza kisobole okukendeeza obubenje ku nguudo. Saagala mukitwale nnyo nti ate oluguudo ate baatukolera oluguudo olutandise kutumalira abantu baffe. Nedda si lwe luguudo lwokka oluli kumala abantu. Naye kye mbakubiriza kiri kimu abakozesa oluguudo muyige okukozesa oluguudo. Bukedde TV egenzeko mu malwaliro ag'enjawulo okulaba abasimatuka n'ebisago mu kabenje kano era ne batunyonnyola embeera gye balimu n'engeri gye basimatuka. Nebazanya abatuuze nenatuula banda sunga abatuduukiridde ne batukwata ne batuza motoka ne bagikwata. Bali stable akyalina business n'omutwe okumulubamu katono naye nga tusuubira musi. Yo police etulaze ekika ky'emmotoka eyatomera abagenzi era nga kati ekuumirwa ku poliisi y'Ekisoga wabula nga bo badureva baayo badduka. David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.